Nikirako mu kibuga Kampala nate embeera ebadde yakatobagiro ngazi n'olwenkufu nga poliisi egezaako okukwata omubaka omulonde wa Kwegugunga mu kiiko ky'eggwanga olukulu SSEGIRINYA. Ono abadde agezaako okulaga obutali bumativu naddala ku bantu ab'enjawulo abazze bakwatibwa ebitongole ebikuumaddembe nga bagamba nti kyekiseera babeere nga ate bateebwa. Poliisi ekedde kuyiibwa mu buli kasonda k'ekibuga Kampala nga beekengera abagala okwekalakaasa. Abampembe bano tebaludde ne baleeta ebikola era abasinga babadde ba kibiina kya Nuupu omubadde n'omubaka omulonde owa Kawempe South alinze okulayira Muhammad SSEGIRINYA abamu gwe bamanyi nga Richard SSEGIRINYA kati Honorable Update. Ensonga z'omukulu ono ziri mu kkooti era tebamulinze ne bamukwata ng'omubbi nga n'ebipande okubadde obubaka obusaba poliisi eyimbule abantu baabwe katono abirye. Akulira poliisi ya Mini Price SP Nsimenta avumbagidde SSEGIRINYA n'amukasukira basajja be ne bamuwalawala okutuuka mu kaduukulu ka poliisi eno oluvannyuma kabangali ya poliisi we mujje n'emwongerayo. Nga tanayingira mu kaduukulu SSEGIRINYA asoose kwezoba n'abapoliisi abamukutte nga babuuza kyakoze wabula nga bano bamusinzizza amaanyi ne bamukasuka mu ofiisi ya poliisi ya Mini Price. Bo banne ababadde beewagalira mu Kampala badduse omukulu ne bamuleka mu ttagali woono amugwiridde bwe balabye nga poliisi emuyoola era mbu alaajanyemu nti n'abalala babali mu bakwate. Afande lwaki munteeka wansi ndi mukulembeze tubagala muta edi mutwe muta mubiru jamusi. Poliisi ekakasizza okukwatibwa kwa SSEGIRINYA Muhammad eddoboozi ly'ekyebando gwe bakumira ku poliisi. Mwami omulonde MP omulonde Kawempe North kansule ndi mutuufu Muhammad SSEGIRINYA akwatiddwa amakya ga leero poliisi okuva ku Mini Price oluvannyuma lw'okuba nti asangiddwa nga ategeka okwekalakaasa era atwaliddwa ku poliisi ku CPS ku misango kuli okukuma omuliro mu bantu. Of course tujja bba tulikodinga statement ye tulabe ekinaddako tujja bba tubategeeza essaawa yonna. Byawandulu Bone, Soroti TV, Omunyo.